fast. Ogeza muntu ibona yomunda katipika bade katipa public toilet. Public toilet. Si mvuddeyo ne Bina Babie. Bina Babie azana a lot banange. God bless her. Kakati. Bina Babie abadde eri oyinza okulowooza actually gyasiiba. Ng'abantu bamumanyi. Bina, chi. Okay, nze badde mu show in a good way though. Ninga naba Bina li comfortable ninga wow. Kati ze public toilets zintera okukozesa. Ngabo nagenda mu bizimbe n'osasula 2 bisatu actually bisatu bitano. Kati eno yo 2 ogenda n'akadomola ko ogira amazzi boti n'ogira akadomola n'ogenda n'osoko yuwayo boti. Mpulira. Kati omala okuyuwayo. Naye ekirala enzigi mubaddemu ebituli babala balinda bagabandaba. Muzungu wange dodo. Akomwowino. By the way, the matter is I've never like entered a public toilet. Mpozi. Are you sure? Ngobadde comfortable Bina. Anyway. And because that is like entering nensasula nenyingira nenda bebituli ebitali gundi nedda. Oh, toyingiranga mutoyi kati ngenda mbera ngenda mfuluma maze kufuyiza. Nengamba kati ngenda ku outdoor Wino. Bangenda ku outdoor mukatala akamu. So tolinda banga nsimbye line. Chusa akafana nyako ngowese ensingo. So kondebere ku Bina. Akafana ngowese ensingo. Ngampese ensingo. Like mutula bulungi, we flip the camera, what's up? Wale no ina akafana nyiko ina ngowese ensingo oba secho. Oh, profile pic yange. Oina akafana nyingo ngowese ensingo. Profile pic jemanyi. Kakugamba nti kachusa. Oba jogamba. Kale njaji public toilets bane njagala gamba wano with public toilets nga tugamba 200 shillings. 200 shillings. 200 shillings short and long ko. Eyo sibitegedde ne bali tebabuza longo ba short ne katipika bade katono. 200 shillings short or longo. She pads into tail once. But it's a good experience though. But them shock, a very good experience. I just love the fact that Bina was comfortable. Okay, Blanco. Wow. And butipi buchali butini. Butipi butono bambi. Butipi butono. Nengeze zako kusala na yenga. Kati kwenda kubulika. Obadde mbalayenga bakubuza gawa butipi ngoga butono bulala. So like oba opima bagama folding akugambye engeri gye bakikola mu bagwe mugambe awo nandeka kubanga mugambe tibuli ayingira instead of paying 200 wachili asasule siringi buli bitano kati nandeka endoza kati yabala siringi 2 n'amazzi nare I think it's cheaper niwalu niche bade njagala okumanya balina nabo season ya ngate balina ngate yagena mali Techiriyo banange by the way eyo ye gundi eyo ye business etaliko season because olyangambe the sawa benengamba yi all the time nature calls the chemanyi all the time nature calls nokuda ku public toilet malo kumanya nokumanya bintu bingi oli ayagala ogenda mulongo asasula mmeka naye tebabuuza meaning bakuwa katipi akatoni sibe babawandika ku bisenge ndabyo abadde asaba sabuni abadde agenda mu muteeka olwo nkazi go wadde tipi naagaana ojukira naagaana atnene like abadde ina mayibo obera ne sheer liner pant liner you don't need those tipis. You imagine nkwata ku sente ligaya kwata ku sente sirinje 2 aina maana akwata ku tipi n'olyoko tukeri newe infections nezigira kutegedde okitegeera wamma kati for her she didn't want the toilet paper. Either she had a sheer pant liner inside or if not she was going to use water nga musiramu because abasiramu bo batawaza kadomolako nalayo omuntu omu yakatwala walabyeyo abalala budda mu video eri Facebook live bera muntu omu yakatutte no that is the truth. Why? Chirabika, I don't know. Nenza bwenyingiddeyo. Yes. Like era still inokusoka no wale odomola wanso inokusoka no geda mpipa no chima amazzi no chema amazzi
nogala nosooka oyiwayo doddo tulina okuddayo mu public toilet sambi kale tuddeyo mu z'ekizimbe kale tugende mu z'ekizimbe Bina wegayiridde in a good way though banange but it was a good experience. So what was it? So enzigi zaabwe si babera bakola ate enzigi bwobo sitama bwoti omanye enzigi nga kumpi za half ndoza eno wansi omanye enzigi ezidange nkuyegeza bazirya kati ngeno wansi tezituka wansi obola banga bwenkuta mabwe nti nsobola okulengera sitamye kati wale endala ezimu kuliko olwati se wano we wati kati oba olengera omuntu munda nogamba wali omuntu ali munno nomanya ine tamu ntali sibaji Bina wansi situnuddeyo they just I so close nga ngati omuntu walaba so I got scared that's why I think people babera n'obucupa like in those buildings people get buchupas nemulimu ebibuzo ebibakubuuza yes people carry buckets nagana ne ka bucket ke n'abeera nga ali mu kizimbe mu dduuka n'akola susu n'abikako bw'aba agenda n'alyoka ayingira esiringi ebibiri ng'agenze kuyiwayo susu we onakugambye I look stressed no I'm on a weight loss journey onakubuza Bina mbu short kagenze wano okay kanteke wano anti badde nchali Dora it has a season like during festive times of Christmas the people downtown are few so turn up becomes low wama nenda nze njagala kuchonga bona obeera I wanted to find out peak moment ebeeretya okay kale peak moment kale peak time ebeeretya were Daniel peak time yaabwe ebeeretya in fact tugenda kudda mu public toilet naye tugenda kati kunoonya eri mu kizimbe yes tulabe nezo I think I should go to bakwana obuzibu okay Victoria Mall there is one okay tujja kukola eyo bannange so guys tubadde to actually hygiene but I love the fact that wadde wafunda nenga bambi there is water like you have to cut it up to you mazi wegali wali they clean no way you wear amazi but you never know infection because infections all the time infections so that's why guys I recommend you to buy sheer panty liners. Bina puts them on every day. Surprisingly, apart from her monthly time period, every day I'm panty liners, and she has never complained. So she told me that she keeps on. Si complaining ati ndi wano mpandiika ndi kuwandiika post bambi nedda njamba denerero njamba de lwakubanga kyokama nawe ondabye nga njamba ate nze nina eziri special ze bampo zimanyi bazikwera mu office those were the new ones yes ezijja so these panty liners are very comfortable. Nange today nyambadde like I wanted to feel, test and feel and I love the way it feels like it makes you breathe down there like you feel so comfortable. It relieves the stress from you. It actually you feel like as if it's cleansing your body like your inside. I don't know what that is, but there are some things that keep coming out like those fluids. I think especially when periods I think it's always good to put on the panty liners. Whatever is being washed out, bikoma ku panty liner wano. Kati baga mno olaba kana kantu ka green wana kali wakati kano bakaita ka onion. This is the one that makes you breathe. That's why most people say I have that tingling feeling like kalimuka mint feeling. That minty feeling, that's the feeling that gets inside and cleanses your body, detoxifies your body. Your body needs a detox sometimes. So if you put on this panty liner, it's going to help you clean that place very well. Katwalo banabamu ngatona bana bulungi kutupulayo, like ochimanyi sometimes we will see your tumbler the whole day, the heat, everything. No one go day over periods. There is that smell, that odor that comes out. So this one helps you with that smell. Like there's a way it takes away that bad smell. Te ngawe na pabagambye like this thing like in that to be spilling over. Trap block leakage or something like like sometimes be filling up like begin at this side and this side, this one stops here. Spilling over, yes. So that's how good it is. So wobo geza mu toilet ngeze zili public. Omayine can call anytime.
nze kyendowooza nange kyenkola bwe mba mu toilet fine bakwaka katipi katipi okalabe ne Bina agambye tekamala nammwe mubadde mugamba nga katono you get that katipi kebakuwadde genda weeyambe fine wamala okufuka yeah you can use it a bit but then sometimes tebugwa nayo abali safe abe bana bagenda n'amazzi but mulango nagenda n'amazzi all the time nga toba bakwate katipi ingasinga katipi kaweddewo still pantliner zino zikuyamba ate kyawo omaze okukozesa toilet noteka mu pantliner nesigala nga ekuyonja ate togisiibamu the whole day I don't think it's ebeera ejjula at times tegongwina fluids nyingi ejjula muna incidentally obeera ogiwulira lwakwate tegenda kugenda ku lugoyero naye ng'ogiwulira ebeera ate munaye nkubulire bw'obanga ejjudde when you're removing it in a pantliner evaako mangu evaako neera I wonder abantu abagamba olina okuginyiga people say waliwo yagambye ku Facebook yesterday yagambye pantliners obo mbwagala nnyo obwa shia the only problem is nagenda nekambala naye ate nekakola ki nekavaako nekagwa wansi the good thing is that nali ndinzeka because bwajjako kasiilu kano bajjako kasiilu ayina okukola kina bwonyiga pad nako oyina oyina okunyiga yes atulako kati akakobwedde okasikano kati olina okunyiga bwotyo naye ekiro ekitegeeza n'engalo zo zirina okubeera nga ziri clean dodo onfuna nga nazo ziri clean because obeera olina okukwata wano otherwise kati naawe ogenda kubeera ng'oli akwata katipi azikute ku siringi bibiri eri omusajja alina n'echengi mugambe musasulidde abantu bameka namugamba nga nina mitwalo ebiri maama nabachenji ajja kubika neza okulaba n'ow'enkumi 5 nemugamba katogera tuwa binusu ng'alina sente ze abantu bakola sente sezekeza nebe kwata emitwalo 2 nga ajjako 2 azimpa zonna nno naye tubeera sente omanye kyova si kirungi kunyoomanyoma mirimu Can you imagine? Sawa bagambe kalungi naye bakaseera munna ebirungi bwe bityo naye ate bw'otunuulira the number of them inside Lawa capital shoppers wakatuguza 5,000 mu bitano. Naye ate nga wali ku quick supermarket opposite Naguru. It's 5,000 shillings. Like mega standard supermarket. People are saying who are claiming Simanyambu it's expensive. What do you think? No, it's not. It's not expensive because botunulira ekintu kyogula olabanga empozo badaga kulaba kusimu. Botunulira for men no. Yeah, that's no. Now said that abasajja moto mwina fluids zemfulumya. Fulumya. Really? Oh, bafulumya. Tegeka tubakwere pantliners. Ati kati olaba susu. Bagenda ne bafuka katana. Wamma kitegedde wamma nabo betagayo pantliners true. Ezabasajja. Naye ezabasajja. Bira bakiteeka wakati babeera bagiteeka bati. Wano we bawummuza senga bagamba nti wummuza waggulu ng'oteeka waggulu awo. Wummuza wansi ng'ateeka wali ku side. Bade nkugambe ntya. Anaye. Naye nga kyenkugamba mukwano bwali eyo anante show. Atwalawo kano akasigadde okuteeka. Anagenda kakozesa. Sigenda kakozesa manja galambala genge gye babagamba. Bekwaza. Uyambu mujoga. Ani agaye mujoga. Ono kundi Nancy wa Bobby. Agaye tujoga. Mujoga mbo abasajja biki So basically Bina kyagamba this is your nika. Abasinga bagamba I think Bina remember we told him officer bagamba Bina bakola advanced ones. Yes. Zija zili longer bits. Yes. Yeah. So kati olina kumanya gundi. Olina kumanya size yo. Abamu bateeka waggulu abamu tebamanyi gikozesa. That is the problem. Lero kati ogenda n'olaba ng'omwaja amusize ne waggulu eno waliyo binyama tama. Alina kugiteeka na wali how do I say that thing? Where we pull. You get it? What is that? Like where the bin is. You get it. So you have to time. Okitegera n'ogamba nti kati bw'oteeka wano wansi wano wetukolera susu. Remember at times okola susu abamu tulwawo shaving like it may take long. Like maybe tobirinda kukula nnyo per se. But times waliwo obusigalawo. Nobeera nga waliwo obuviriviri. So bw'ofuka
busigalako nabo susu kati gwe oteeka nga somewhere here no covering where the bin and where the kahol is banaye mu nsonyiwe I hope tulina abaana nga abaana tebali mukulaba bino. With a bin and like a hole there. Yes, and I don't know how I can explain yes, it. that's part how. That part where the things we pull, and then the top thing. That's kabini. Bubino olim. Are you serious? Serious. And one no like yes kati olaba eno part erina kubeera awo waggulu kati wano ewali wekawumulira ku that very kahole waliwo ketukolamu susu newabeeramu ate wali abaami baffe we bayita otegeddewo ate bayita wewamu I hope you know that tebayita wewamu so waliwo obutuli bubiri I don't know how I can explain nze ni mukiga kati awo wano walina okubeera bw'oteekayo wano waggulu above ojja kulaba nti kano kagenda kutula directly so that bwe bifuluma bitandika oluusi okwambuka slowly by slowly so mulimu like me the challenge I get is after periods. Okay. After periods there is that last water. Those ones over like creamy a bit. Nebo jogerako no muwala omulungi you wish you had it. Hani ono Daniel Kavuchi. Buchins. Nebo jogerako no muwala omulungi. Do you the one that the Janet Bina Babie amachi amata na manyama amachi amata na manyama mubadde kibaye na Uganda ndimu explaining ebintu ebiri serious bamunyonyonyole muli mugaba binyama anti katanoonya awantu obayitawo batya yes so this is n'abasajja by the way you have to learn this bina byabagamba you can tell your girlfriend as well oba ne mukazi wo katandikira wano kati the only challenge is that time ngomaliriza period me that's where I get challenges. Okay. Like after those 3-4 days there is that water that keeps coming out. Yeah. Ate abantu abasinga they rush to have sex nga balina abaagala baabwe naye ate yobeera last agamazzi ago gabeera si malungi gabana creamy oluusi ne gana yes kati ago mosipo tebafaayo babeera balowooza bamaliriza period naye ate bw'otandika okutunulira ogenda okulaba nga wetaaga okwambala at least ko ne woba ogamba toyagala pant liner nze kye nakolanga but because now I got to know the importance ati nzambala buli lunaku naye lulinga nyambala pant liner okumala whole week. Yes, I would wear a pant liner after ngamaze period. Yeah, for the whole then nenyongerako week. For the whole week. Yes, because out of experience, my panties nzigula mu woolwa. Okitegera. And the panty does not come cheap. Onfuna zimanyezo. Kale kati botandika okunya wali. Ogenda n'okunya nga tewatukula. So notekawo sabuni. N'okunyawo. Ogenda okulaba nga watandika okubeera white n'okuyirikawo obutulituli. Yes. So basically, ogama that 1 week fluids after the peas. Zinsinga okwoche wano wakati. Chogamba. Ne throughout wano nga tukunyalwa kwa walera wano ate olusi wabeera waserera. That's why most people soak. Kati now it's easier for me nzera kwanga nze simanyi bya soaking and I wash my panty every day and I feel funny. Nga soaking how? Me every other day I wash my panty. Newe manga sije ngendo okwambala. So nganze chinyangwira n'abasookinga n'osooka n'ojjamu olwo oluziruzi nfuna dodo but remember kumpaleyo wabeerawo awaseerera kati nze ate awo wenteekawo shia pant liner kati byonna ne biyingira awo kati nemmala nensuula mu kasasiro naye ate during those days after peas agamazzi amangi you can't wear one pant liner a day otherwise ogenda kusanga wano nawabisuwadde and that's why Shia is trying to do a longer one for those who are complaining you know it's short nakavamu kasetuka nenda kati wali abala baagala nga kuliko wings
touch. Kati me, the one they gave me has wings, but this is what is on the market. So they're trying to come up with one. Yes. Kati weberanga erina wings. Omuntu bulungi. Kati oyo omuntu alwawo okukyusa. Naye ate neera n'ekira ekikuyambako ng'oluddewo okukyusa nti wano kano kalina onion. Yes, onion. Yes, onion ono. Nti ne bw'ogenda mu public toilets nga ze tubaddemu n'oyingirayo lwakubanga bantu badde bangi naawo balaba. For those of you that never even watched, my dear, those that never, you can go back to our Facebook live. Yeah. No lava. Nti abantu bangi. They use the bathroom almost every minute. And the guy akugamba esawa yaabwe zina n'ebiseera kati abe talina budde bukwata siringi 2 ate akwoleze n'eri kati olaba obuzi bwe bukusammukako awo n'ofuna infection kati obeera nga just in case ofunye ka infection ako wabeerawo pant liner. This onion kye bali tugezaako okunnyonnyola abantu ekuyamba netta kali ka bacteria katali wanted. Naye kati eyo wansi wali bacteria omulungi. Ekyo lwaki omwami yagamba nti bano abaagala swiiti bojja bacteria alina okuyamba wano gwe n'omwambusa mu kamwa. Lwaki olaba nga abalala bafuna ki bacteria infection. Laba alina kubeera wansi kati gogenze n'omunuunayo n'omuteeka mu kamwa kukakkana ng'aleeta yoleke. So basically that. Yeah, so basically akuyamba ku infection nga Bina bwagamba. Yes. So mikwano ata ayamba n'obuta multiplying bacteria, then ayamba ne alkalinizing. You know that alkaline, because the body needs that a lot. Katoli aseka Bina ali serious. Omanyi bwe tuyingira remuna chawagana chikafuwe matejabao wachi chijabao batuyoma n'okuyoma ne tukola yaruze tunyize baida tujabbiba nyimizo olala tuze tunyize munyiziza munyiziza naye kubulire naye anjigiriza believe me nze yowana kati waliyo abali ewamanga abaagala twawukane kijja kubeera neje bali nga 10 kijja kubeera kale ono engeri gy'okirowooza nako Bobby ne kibalume kibalume bajja kwa era waliwo kati alinza agaba bannaye baawukana dika program kafe aka love life ne buno bonna nate munnange omanyi ne bafuna ne batuvaawo tewali asobola kukola shia kutusinga tewali sikwewaana mumunoonya nnyonnyolo baseka aye extra de bantola nakawa tugenda yomberayo naye ngenda tugenda nakawa tugenda mbaboda kimanyi begenda kuntawanya naye ngenda njabbiga ate njagala tudde mu public area tudde yasikati Bina Yana mu public area wala njagala okubuuza yakubuuza ono guys season eri disawa meka bano baseka okufa nekirabika kati ekitegeeza abagenda olweggu kati walonkola akola ati otegeera nti agenda kuba lonkola oli Owasabuuni nange samutegedde omanyi olwo munanga abantu abayonjoga ne bagenda kufuka mu maaso ng'akozesa sabbuuni ndowooza kyekyo kale ekirala waliwo atugambye buno tubukozesa mu period bannange mikwano nedda by the way nakitubuziza ku tooyi nagamba nti nanga katini nnyo sika periods ekyakye kugamba tulina okuddayo ku tooyi one day kale after nagawa tuddeyo ku tooyi so katuyombere nakawa tukomeo ku tooyi mutuyombere nakawa kati kono mbize bade njiga Bina nzikiriza kola banchalenjinga nze bade mu show nene ngamba let's do this so tewali okumununa kugwamba kuli munaye my Luganda is horrible simanyi yes kyogamba nti kakati eno pantliner eno onion egenda nekuwa that ka freshness munda ate kati nejja infections nekwa good bacteria ate gwe nogenayo wansi nonunayo bacteria kyogamba ate alina okubeera wansi kati n'olyoka omuteeka eno munda mu bulago kati okakanawo kati banno balemesa okugwa ebbakuli ate manyi balina ogigwa because ekucleansinga nekudetoxifyinga ne wawunya bulungi tewawunya bubi wansi waliyo that natural smell eriyo kati banno balemesa ebbakuli Bina ebbakuli munnange sinungi
mpozi ng'ogenda kumala osenyerwa kubanga that bacteria kasita ogiteeka awalala kiringa ne cancer. Cancer cells kasita zigenda awalala nga zirina kubeera ku bbeere n'ogisanga ng'eri somewhere, it becomes cancerous because awalina cell yaayo. Ne bacteria tulina normal bacteria ezirina okubeera wansi, olina bacteria ezirina okubeera mu kamwa. Okiraba? So that's basically. Naye ng'ate abagwa ebbakuli, this is good. Olwakubanga omanyi omukazi togenda musanga ng'akyuma. Olaba what normally. What freshness, true. Yes, kati bw'omaliriza wano, mpozi abateekayo kati nganze munaye ndi kisiru. Tulina nti taapu mu ttooyi. But what I do is bwe mangenze kola susu. Naye nkola kisiraamu. N'entawaazaayo. N'ensooka kutawaazaayo. Kati notegeera bwe mba munaye muliramu ebyokulya mwe mumanyi. Amala okufuka ngenda ne tapu zituli kumpi. Why do you think there is a tap in our toilet? Kati n'ogenda n'osumulula tapu. N'ensumulula amazzi neereega amagulu bwe nti n'empisayo amazzi bulungi. Then afterwards n'enkwata ka tipi n'entaapinga. Then I wear my pant liner. Naye ate mashimu gateeka. Naye ate what I normally do ekirala is that I don't use those tippies because at times tippies ezolaba zetulaba zitanga mu ttooyi. Zirikayo obuntu. Tezirekayo na buntu. Okay, yes, kulekayo obuntu. Naye Dodo tayagala kusanitizinga. Agenda n'akikwatako wuyo ne maska ne Akomwowino ayagadde alage pretty face ye. Babugumu. Ayakulaga pretty face. Bamute bwe mulwala. Babugumu mu kamwa. Ate akaba. Okaabira ki? Ogwanye ebbakuli. Kati. Olaba Dodo like bw'onaaba bw'omaliriza kati nga wano wembeera ne pant liner. Sikyayagala kukozesa tippi zaabo. Yes, like ngikozesa rarely nga ngenda kukyusa pant liner. Nga either nasituddemu naye kyanadde kirungi ne buli nsawo nebeeramu pant liners. Tinosobola okukyusa because zituuka nazo n'owulira nga teziwunya nti ziwunyisa wansi bubi. Nga ziwunya bw'okawunyako kabeera kawunya susu. Ekyo lwaki abantu banneewuunyisa bapaatinga obupaatinzi ne tippi because I've ever tried it out until I was educated about these pant liners. Like when you tap, n'ojjawo kasusu. N'oddamu n'ogyambala. Kati buli oba otaapinze tebuweddeewo bwonna. Because tetulina budde. N'ogenda kati bw'oyambala eno at the end of the day ogenda kulaba ng'ewunya susu. Then n'abantu abalala olaba n'okubeera ng'abantu abasinga baagala simanya kunywa kivuguto. Biki ebyo bye munywa eby'amazzi? Kivuguto, simanya obushera. At times infections eziremesa ebyo. Oh really? Abantu abasinga n'ekirala ogenda okulaba nga some people even make love. N'ogenda okulaba nga infection etaggwawo. Naye ng'ate n'olabanga that roughness avuddemu na bleeding. Ng'ate abadde making a love n'abantu abalala or having sex with people. Like naye ng'ate olaba nti nga taluddeewo. Kutegeera. Naye n'agamba kiki. Besides okubeera ne cervical cancer naye waliwo abantu ababeera ng'alwawo okubeera red. Yeah, true. Ogenda okulaba nga infection ye ono ne bwakola what do they call it? Ne bwakola foreplay. Foreplay. Nga infection yamujjamu feelings kyogamba. Nga amazzi. Okay. That water, I don't know how I can call it. The fluids, Why do I get the feeling mudde nnyo leero? Owemudde? Bendo. Really? Tamulanyo. Mbunyaba weefuge. Simanyi. No, it's reality, it's real. Kwane bano balina big abasajja. Yes, so that's why the problem is obeera ng'olina infection eyo. Now wano wekikuyambira nti there is no more acid wansi. Naye kati mulimu abamu acid ono gwe tulina agenda n'afuluma jjukira susu ono afuluma ne acid. Kati acid oyo olaba ayokya empale. By the way. Kati otwate obamu ati bamuneutralizinze ne wano. Olaba lwaki erina okubeera 15,000 abantu bagamba eri expensive. Nze ndowooza erina cheap abatuyamba buyambi. Kubanga imagine 30, that's like a whole month. And no budde, rarely do you find such. Batuba tukomyewo nga tugenda kwogera ku pads, we'll also talk about it. Naye olaba obudde kati genda otunulya pant liners endala. It's just plain. But they don't care. Yes. Now these people care about your health. Abashuya
they care about your health. You can even go Google. Yes. No Google. Onion. Googling yes, onion. yes. This is what they put in their panty liners. Very good, very healthy. So guys, it's 5K in most supermarkets, but it's worth it. Don't look at it as expensive. At the end of the day, it's your health, my dear. Okay? It's your health. Just imagine go right there how much you're going to spend. It's 5K. Just imagine go right there how much you're going to spend. Then I know the infection inga tegwa. Banange nenko na treating infection nenko wanze go laba. I'm telling you. And I spent a lot of money. Utandika okubera ngofuna challenges ez'abaana. Wow. Nga aunga okuzaala kubeera kuzibu onfuna nze nafite ekyo twacholaba nti ewansi sisobola kuteekayo sabbuuni senga ne bwali kyogera kigenda kuyita wano muteekeyo sabbuuni ewansi ne balete nga wakawonga mutaddeko wa vagina sisobola sikulimba viwashi simanya nalabye n'omu yagambye mbusima yatutuulemu butulemu ba mu bichi steaming herbs simanya otulamu simanya bichi at the end of the day better infections but at a bitter good bacteria as well. So me I love this one. It's natural. It doesn't affect. It cleanses you well, detoxifies your body very well, like takes away that bad odor, it gets rid of that bad odor. Like it's apart from detoxing and cleansing, boosts your immune system. Yes nokta waza towers and ene bino bikuyambako ano ogaba boost immune system bo babera balowooza nti oyogera ku eno eyamba endwadde endala nedda wansi wansi gye tutawaaza eyo nayo immunity yayo yeetaaga okubeera ng'eri strong engeri built Egypt. Thank you Chikule Frederick. What about those who smell on the kanika after removing it? It's good to know. Chilinganza yobaba zokufuka soka bwebanga it's up sitting to soka na ntula nenda byemfuse. Kala yomusulo. Yes. It helps you a lot. No manya I'm dehydrated, let me drink more water. It feels good. Katinga natandika okwambala these the pant liners. The pant liners every other day. Yeah. It feels so good okufuluma nedda. It feels so good okufuluma toilet nga tewunya. Gundi susu wange. Obimanyi ebyo nga ne botekamu air freshener. Waliwo banenga abantu ngoyingira mu toyi nga yakavaayo. Nogamba kiki kino. Wafiiriddeyo mmese. Ali mu period tamanyi kunaaba bulungi. No soko spray nga no soko gula nawo. True. No soko ofuluma nga ne spray mixinze. Exactly. Naye lulinga ngamba natera ogenda mu period chichi tegaweddeyo oitegeere. I know. Me kati now I walk out of the toilet and I'm like wow. Yes, no gamba. Ati ekizibu kya number 2 obekyo tuli kikolera ki? Number 2 yo ne number 2. Obuulire nze ne roll mbanja gana jimalawo. Number 2 bana. Naye waliwo afulumya number 2 ngewunyako bulungi. Sha, pozing atu. Sam togera ku number 2 na susu banaya. Ane mbutu sonjo wende nature calls. Bana ona ise mune mujagu tusome. Thank you. Mubagambe. Every Saturday tugenda kubeera nga twogera ku bino. So if there is anybody else mugambi buli Saturday tuning in. And you're going to love these party liners, I'm telling you. Mukubide akalango yabawadde mmeka oba babongere omusaala bino ate banange sikalangwa such but anyway Ahmed Katerega twayanziza ekyemanyi ku Bina tasobola kupromotinga kintu kyatamanyi sisobola instead of using V-wash at least steam with natural remedies. Even steaming I don't like steaming. Like it kills bad bacteria. Omanyi kyenjagala kyembagamba njagala olanga ebatugamba nga bano abantu abali bagala abali bambribing abana abali bagamba bageza obubina the guy walked nagena nengamba bana bafako shit those people almost sued me. You're kidding. And then they wanted like to give me color ngoliga yajja nga yagala mbampe I think it was 5 nemuteekayo ku microphone nga tamanyi nze nkubuulire bakyawanze ne wenninya because omanyi kye nagamba it's very simple bw'oba ngamba kigeza akabina eddagala liyitawo ne ligamba kangende ku kabina okitegeera
bw'oba ngamba nti eddagala lisiliminga ligenda wane ligamba wano kati saawa yakusiliminga lumuto sikugeza bw'oba ogamba nti eddagala lino ligeza entumbwe nfuna neligana ntumbwe negamba ntumbwe waawano okitegeera kabila ne bacteria naye bwatyo bwali bwe mbanga ngenda kusteaminga kyemwagala okuŋŋamba nti steam oyo atoli bacteria omubi n'alekawo oyo omulungi kiringa n'okwegeza mbugeza mabeere n'alyoka adda ku show endala n'adda ku radio station endala ebankubira essimu bagenda ku radio endala ey'Oluganda nga batandika nti oli munaye yali abafunamu nze munnaye nja kufiira ku mazima nze me I don't mind you telling me the truth you just tell me nti munnange eddagala lino tuddibeera lya njawulo ligeza bbeere ntegeere nti nti bwendimira ligenda kuyingira bakoye lwaki ndiyisa mu kamwa nga lya bbeere fumita wano olaba ne surgery tebongera kuno bwe kaba kabina bongera ku hips oba kabina kati how do you tell me nti ligenda mbunino lirya koza and then ekiranga waliko okumala emyezi 3 naye ageza akoga bolera afuna ddagala ki nze abajjaolinako kati omulala n'alyoka ajja ku gundi ku mpewo yankubira essimu n'agamba Bina nze bampa lya ntumbwe simanya nino waliwo ate omulala yamugamba mbwe digeza entumbwe n'abeera ng'akuutawo neŋŋamba kati bwe wakuutawo ate nga nina n'eryokumira amanye okukakkana yafuna kizimba nga kinene bwekisi nga kitulututu nga kyekifuuse ekiki simanyi onfuna oli namugamba mbuna olubuto just do exercises genda sasulira gym bino ebyokwekoza n'otandika mu face ngeno wansi okyali kyekimu naye natakozesa biragala that is a very good thing and I don't want her to lose weight naye munnange she wants to a little bit though. Doreen, you're talking of kutawaza with those nails. To be take a day. When we do kutawaza, you don't have to insert. You should have plucked them off before this plug. Otherwise, I love you both. No. Like I don't. No, I'm not inserting. It's once in a while I even clean my nails. So what's the difference? I can decide to. Sometimes I do, but once in a while and I clean. Infection. My body is soft. Anyone is soft or it was. But to avoid all that stuff, go back and come later. Bambi Joseph agambye bye, let me go, I'll come back later and nimukulya mmere. Bambi steaming is very good bamikwano after periods, even our grand fine, you can decide to do that. Naye gamba it kills if you those who overdo it, it kills good bacteria. After doing that, maybe gogena cause kunabayo nechi ogenda kunywa oba kunabayo ne yogurt ali plain, so it depends. But if you overdo it, you're going to damage yourself. Infections zigenda kuyingira mangu. Why not use this? This is natural, man. Natural steaming, literally. Because the chendo was ziza infections egenda kukuyamba empalesi obusteaming I know. Ola kati ngeri yona buli mabera yangu okudda mu dduuka ali. True. Steaming mpozi ng'olina discipline naye nze nga bwe nkugambye ku kiri ekyokugejja simanya hips biki njagala omuntu aveeyo ng'ambuulira nti kino kyo steaming ngezi nnyo ntegenda kwawula nti buno bubi buno bulungi bacteria kati if you can tell me about that, trust me, no wengenda okusanitizing no, it's okay. I have that habit. No, which is okay. Naye ntya covid naye kyemanyike ndi mulwala ensi egenda seka tekijja kubaawo bantu bajja ssanyuka bajja gamba bannaye olaba olimanyino ne mmala ndwala kati abantu abasinga Bina ebagamba olaba Bina ya vaccinatinga emirundi ebiri Bina yambala mask Bina ne mask ye inseparable Bina sanitizer
olaba yalwala gundi covid masika abantu bazivaako bagamba tebikola maza nogamba ne vaccine ezo zitta olaba Bina ati waliwo alinza ankolerenga example naye Olex yaradde biki tabanga Olex samutegedde abamu bagamba mbu simanya mbu business deal yamukutudde yamunyiziza mu bwazi mujjeeko babituufu yatugamba ali mu 50s. Yes, naye yatugamba waki abantu bagamba ali mu 60. Maybe I don't know. Agamba ali mu 50s. Tuli bazibu twagala abantu nga bali bulungi kati tewatefaana kumunoonyaako yadde bane tulina omukubira naye Doreen olimba you insert once in a while I do. You Godfrey, tell your girlfriend to buy tell your girlfriend to buy shuya panty liners. This right here is good, like that place has to breathe. Okay, this is the onion, active oxygen. Yes. It's very good for you, for your health. It's going to cleanse you, detoxify your body, help you with infections. Like somehow you get to, like you won't get infections. No longer in public toilets. At all, the panty liner, tojidamu. Use a fresh one. Some of you say it's expensive, but at the end of the day, kano kajja kukola n'ayambala kali fresh omusana bwe gunatandika okwaka bannaye bakakola nga kalunaku lumu teringa masiki aye tebajooza ate bwewira kakuyingidde maama tutandika n'obwira obuzinga buvayo tutandika kugira. That's how it is, like it enters, you know, that community by the way, feel okawulira kakali eri wansi. I love that minty feel, like kind of gacheka kuyingira, so once in a while going okula nga kayingidde no gamba naye muna incidentally bw'ojambala okumala ebbanga linga nkawulira ndi nali nzambala after my periods naye twamanyidde nali ngamba naye buno obuntu obulinga meat tebuli kwokya eri wansi manyi munnange mumanyi bwokya magi ndaba bana bugundi bwabolaba bana abantu buno bunyudzwa ofuluma bona watu balaba eri wansi babulaka agamba Bina wange bwe ntandika okulaba obuntu ngamba bane bandibanga bandi mukunjo kyayo sinze muddugavu eno waggulu kati kakubisemu nga nfaanana steering emmotoka yo kajayinza n'okudduka n'agamba naate kirabika n'abeyerusa naye yo naye wansi beyerusalemu wabula simanyi abeyerusa naye balina okwanakabina bulina okukayisa ne muno ndooza weeluka buli wamu mpozi ng'oli wa mpiso ow'empiso yeweeluka wonna. I think so. Chika. So muchitegede my badias, it's 5K in most supermarkets. Yeah. Very healthy. You can walk with it. It's very discreet. Kateke musawo, walk with it. It's healthy. Buy it for your girlfriend. Buy it for yourself. Buy it for your mom. Banangi. Kawo muntu ate birthday yange nja ku Friday nze buy for me sure. Nze jagala sure. Next Friday mpa box ya sure. I'm serious. I want this. Nani jagala nyoka kendere ka 13 mu bita naye botandika okucomparing abe 13 12. Nga tofuna benefits nga zineza sure. These ones give you a lot of benefits. Ngabe kugambya at the end of the day infections walo infection nga tewona. My dear, you're going to spend a lot of money katinga nga spending the 5K. Nga wawonyeza bingi. So don't look at the money side. It's a very good one. The numbers are on top. Zero caption now. Yes. So call them up, talk to them, ask them any questions, WhatsApp them, bajakuyamba. Then ate kati ngaffe singa kati tukenda wali ku offices nogula if you're buying in bulk nga mulimu families ezimu nga bali bangi nga mugula sanitary towels omwami ali atulaba naye nga bakyala tebereza nga you still have olina abaana olina n'omukyala, so you go buy in bulk olina n'abakozi. You go buy in bulk no bakusalirako. Jukira wali ate bomfo kyokuwa ku 15 bakwera ku 14. True. Buli gondi buli paaka n'ofunamu. So mining about their health kibeera kirungi. Yep. Naye bw'oba oyagala bya just for just. Ojakiwulira. Genda n'abalala Wawunya wansi eyo kino kano kajja kuyamba kano ka aniya kajja kutereza yeyo ekiso kyonna kijja vaayo ka cleansing eyo bulungi zekyo kibagambye muwulidde my darlings and every day
use it. It's very comfortable. I love the fact that I love the feel it gives me. Ooh. Bolumunja kama mbaira ko wano mundabe. Weda abantu bagamba rush to Kampala. Njabalaga ko lumu. Kababula ngo wakatandika. I want to meet you guys. Kababula nti kabera nga tegeza lero bigena kumbabula. Weda nkawira muko ne you know. Kababula nti wakakatekayo. That oxygen jogambe active oxygen. Wonna notandika okubula kati what I do is sikasembeza nnyo kumpi ne wali wanyonyo wange okatekere ku bali neda nkambala nyambala naye sijambusa nnyo waggulu nti kakwatewo so esigala ngeri loose like no kawulira akatidi, so it takes like about a few minutes, like 2 to 3 dissolving ampola then ne dissolving ogenda okola kati otandika okwambala ng'omanyira so lwatu kyeraliikirira ate singa abantu banena bambala bwe batyo bate wakyali infections ku mulimu. Bina bakugambe wano Mukasa agambye bwaba ekisigo e Kampala mukadde teweeruka wagendayo ko teweeruka woagana munaye bakutama ebbakuli bana engeri gyobere eno n'ekimyula n'otuuka eri n'ogamba ngeno weegombye. By the way, I should do a topic on that. Bambuulire bana tuli abasinga eno tuba baddugavu naye nga bw'oyogedde wowe yerusa nekyekeza abeera nnyo ngoba ekyekeza nga wali muddugavu nnyo neda nze ŋŋamba wali wobadde ogamba mbadde manyi ogamba wano ku thighs ne wano ku ttama wano ku shape eno. I don't think here like this they put etama lyeruka you people simaina by the way wala black me that's what the feeling I get. Anyway, I don't know. Kati baguli yekateyekanga bwekanzi otukeri ngeno badde mweru no black naye baza bakiriza ne bakuli tebaki abeera musiru nnyo okukkiriza oba bana bagamba lights ziveeko oyo wa lights labani agamba Bina naawe nno tojisusa naye bakita musharingako ka video kano ngamba bantu basharinge ka live wana tumaze kale bye bye, see you Friday. Next Friday love life tuli love life Sanyuka TV nasenga na to be my birthday nize presents zange za share Saturday tugende tuyombere ndakawa nja kuguma nja kuluna ngenda kujja nyambade silipa dodo tulina ogenda nakawa nga tuli babiri osokomala okulabawo kale omanye nga bwe nazze mu ngoye zakusibamu nga manyeri bobeera ng'oyambadde nga bo they associate with you. Yes katula obera baga Bina ate balaba nga bagamba atani ono America ngata nikogamba bano si bagenda otusiba bano si bagwira kati tugendeyo kale tugende sogenda beyo then kusada nini yo ino olugoye oluwanvu mu bulamu sina sigenda kulima mpozi era nga nyambadde jini empanvu jakamba jini empanvu ne top nga ne kisati kiri awo ne flat shoes yeah you just come in your flat shoes ona ne bigato byo webito kati bojja bwoti obeera ino okubeera ngose dala wan noka nga bwolabye bwengabye toilet paper naawe n'ogaba n'obalaga nti oli agenze nagaba bannaye mbadde ndi bubi nnyo noga obaaba ng'olabye naye obwo buki naye kati bwojja bwoti babeera bagaba batya olaba n'oli bakulabye nalowooza nti ebyotunda birabika biri expired nagamba expiry date by the way talk about it you get the expiry date but people you should always also check expiry dates yes I know twabigabye bamira toilet bamira tablets nebeerukawo oh my god what's buluma ekiruma ekyo nga kikulumya ozimba mama kigenze ku face kale kati expiry date when we buy bogenda ogula share pads actually panty line efanana zibeera mu packaging weight ya green siza panty line yes kati you check for expiry date it is somewhere here like it's this one goes up to 2024 yeah 2024. It's very vital to check for expiry. Tomalaga gula.
Ada zibijja kuba buleyo wansi oli tunyumiza bana twagala mpubye nnyo nange bana nansonyiwa ate nga mbadde ngena gwira kafejja business amini gundi milkshake nesa mukubwira ko atuli ku diet wano bwe yeekwasa lwaki tugenda n'ongulira Rolex tugende kale mu benzi opakinge ono bisobola gwa tasobola nakutula kumpi ne public toilet abagala basile kuyimba saasidde bale kubwire era mugende mulabe live eyo gye tuvuddeko Bina ye tabadde mu mood badde ng'alinga badde ngezaako nga sibitegeera kale I try to switch on ne bigaana mind the